Okusinziira ku byogerwako mu kuwa abavubuka ssente zino buli kibiina kirina okubeeramu abavubuka wakati w'e10 ne 15 kyokka mu bano abawala balina okuweebwa ebifo ebikola ebitundu 3 ku buli 100 ekireetera abavubuka abasinga obungi okusuulibwa ebbali. Ng'ayogerako ne Believe TV omwami Masaba Richard nga ye ssentebe w'abavubuka mu Kampala agamba nti wadde nga bazze bongerebwa obungi bwa ssente omuwendo guno gulina okulinnyisibwa. Nti nga Lubaga division essaawa lwaliro bagiweereza yokka mu Kampala yonna division 5 ekola district tulina obuwumbi 2 ne ssente zigwamu ne baawula ne division kati nga division y'e Lubaga olina obukadde 5 mwana mu financial year kitegeeza nti omulundi guli twali mu division 5 nga tufuna obukadde 8 olwali twafunye bilioni 2 Nakawa yokka erina milioni 5 mu 6 Makindi erina milioni 5 mu 2 ukujjako division gye baseera e Kampala Central Division erina milioni 2 mu 6 lwansonga yo abantu baayo tubakola ki bakolera mukozi business bavaayo nsuubira nti olwaleero sente ezo era tweyongera okugamba nti government wadde yatwongeddemu naye era yeyongera okutwongeramu. Ono wabula akakasizza nga ssente zino ezaali zayimirizibwa gye buvuddeko nga bwe zaakomyewo era ng'essaawa yonna abavubuka bagenda zifuna. Twafuna ebibiina bitono tuzeemu okola presence oyo naaliyeyo nga yemulugunya jangu ofuna interest form ku Lubaga division mu office ya officer mu office ya gender interest form ogifune odeyo ogenda otekke group. Masaba agamba nti nekilemeseza enteekateeka eno okuganyulwamu naddala abavubuka be bavubuka bennyini obutamanya kiki ekirina okugobererwa naddala nga bw'aba baagala ssente zino. Bwe tumala okubasomesa bwe tuti ne bamaliriza abalala batapikinga efoomu ne bakomawo ne bapikinga bamala okupikinga bonna ne tusula foomu zaffe ezo abaazireeta interest form oba ziri 10 ne tugenda mu luuka omwo olunaku olwo lumu tubeera mu kifo kimu. Ontakomyoko wabula alabudde abo bonna ababuzaabuza abavubuka nga bwe bajja okukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma. Mu bubaka bwe obw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, Masaba asabye abavubuka okusanyuka n'obwegendereza. Abavubuka naddala ba Kampala olwo ne Uganda yonna mbaagaliza Easter ennungi. Twatandise olunaku lwa Friday, Good Friday nga tutambuza omusalaba era abaabaddeyo mwena nga tutambuza omusalaba naddala e Lubaga nabasiimye nnyo nembeebaza nga abavubuka naye mbaagaliza okutambula Easter ennungi muleme ogenda ku biduula ennyo okulaba nti mutambule bulungi okulaba nga ennaku zitusanga eggwanga lyaffe litusanga nga tukyali bulamu ku lunaku nosooso lwa Easter. Robert Onyango, emitwe 10. Ntwala Kampala ku Lubaga division walaba nti siriiwo jangu mangu ku Sitewolo mu office 12 mu 12 enkuwa information yonna ya Kampala nembombaaka gy'ogenda okufuna oleme kutuuka eyo nga weemulugunya bwemulugunya nga tosobodde kwebuuza ku bakulembeze abo abakutwala abavubuka